ekyomuziki ekisinga ku beat fama katugendeko mu ndobeso yaffe nga tulabire ekintabuli ky'omwaka ekigenda okubeera eruwere ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga lumu. Katulabe munnaffe ono ab'eggangu Spice ne Shiba bantu Understanding the basics. Microphone. Consider a dynamic microphone with good feedback rejection to louder environments. Monitor speakers. Having a monitor speaker allows you to hear your voice on stage clearly. Nzebampita mukunja wa Beat FM mu ndobeso. Tata. Wangambye nkukubireko olina ekikulu. Mukunja niwulidde endobeso ya Jeje mwakoze taata. Mu butuufu nendabye ddala ng'enkwatako mukunja ndi ku lukatu kwentute. Bannange mukunja ndi mu buzibu ndi mu kutuuka ekitalo. Mukunja nafumbira waneeno nga nina omwana wange ow'obuwala. Omwana wange yamuyita Kireya era n'abantu bampita maama Kireya. Nafumbira naye oli muto myaka 9. Naye kati agenze akula nga bamanyi abawala afise emyaka 17 munene muwanvu ati. Kamenge n'abaana abantu bampulira bannange biswaza. Naye abantu bangamba mukunja bamulaba n'ebba wange bagamba omusajja abaana bamukomedi batambula eyo mu kucakala omwana ngamba manyezeeko mubakwano bange siina mwenza mugamba nti tugende bameka babiri akomawo obudde buzinzi nnyo kumbe eyo naye nga abantu bagamba ali nani nakitaawe engamba bannaye nja kukubira entaase taata tulabe nange sanga bwe banaba bituufu omwana yandiva ku musajja amaka gagenda kunnema mukunja ndi mu busulaapu agenda kunnema amakonjo kyefumba n'omwana we mukunja kakati nange kyenkubuuza omwana bw'aba mujja na nnyina waleeta waaki anti naye naye siina gye muleka muno yerusalamu basajja abatalina amagezi omusajja anyawala gye ku kyalo eyo ekitya n'envu yazintuwala taata we nasina bwe ndekayo mwana wange wa buwala nengamba obakkiriza okumpasa naye mukunja kanfumbire n'omwana wange ng'olabye bana mukunja ndabye omwana agenda kunnumya amaka okukibiri bwadde ewaka omwana neyeekejja n'ayambala obugoye n'akyusa kano mukunja biswaza leeti omwana we muganda nawe bwadde ewaka weetula bwoti lwaki tomugobaawo ewaka banaye mugoba alagirwa nange bisimaina kyakukola naatula nakuza ddaluulu omwana n'abeera eno gaddi kino kati agamba kali mukunja mba nkyagali naabo ayita naddaddi kakati gwe badyagala tukole tutya njagala obakubire esimu yaani eno giwampadde ya muwala wange osole kojjaawo ekimera kakati gwe weesirikire wesirika oyagala okwogerako naye njagala kakasa mukunja nfe bulumi omujja nanyina afuuse ekizibu kale beera kutuvaako mwana yaani Kireya ate omusajja yaani Kiguli kale beera kutuvaako kale kalata ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki kisinga. Hello? Kireya? Kireya? tulobesa bannaffe naye lumu bali tulobesa naffe kirowoozaako Kireya? esinyongera mpola ompulira onkuwulira Kireya oli otya zonyi gwolete
kakati keria obodi bize batusobola obadde ozukuse nazikudde kakati keria mbadde nina byenjagala twogeremuko obiki omwani gwe bayita Kiguli omumanyi mumanyi kakati nze am a police officer mbadde nkukubidde just nga njali njagala okutereza mu engeri gy'oli omwana nga njagala kuterezamu manjali njagala nkuterezemu oyinza okuba tobimanyi engeri gy'oli omwana ompulira yabo tonzigyako ansika tudenti tizamboli polisi ndio polisi mwangazaki ati kakati mwani Kiguli omumanyi iyo mumanyi ati kakati mbadde nkukubira kugamba nti waliwo etteeka erikukugira okubeera ne Kiguli waliwo etteeka erikukugira okwagala omuntu ow'oluganda lwo etteeka ate lipya anti tulina wano omuntu akompuleyininga era bwe kigaana tugenda kukwata tukusibe olw'ensonga mukyala we Kiguli omuyita otya oyidde wange kanate dadiyo naye ng'ate engeri yemweyisaamu enyiza ate mukyala we omuyita otya ogenda mami kyokka wannaye mani yampabidde ebyo biveeko kikukugire mami naye byaliwo nekakimanyi nti mukadde wangi mami kakimanyi nti mukadde kakogwe kyokka bannaawo ofisa mwagala kunsiba tugenda kusiba kasita onabeera ng'olemedde bwaba mami yampabidde era abapisi bagenda tusibaabo babiri neddagi wangi ng'okubanga bannaye nze ekisooka oli sikitange nze najja nammange bajja naye buzi kati nze oli yeddira buzi manyi biki sina wa muziro gwange kati yabadde ddi wange kogwe sista kankubulireko amazima g'amazima nze ne dadi twakikwasaganya kuba dadi yali anoonya waaka omanyi waaka wabato ekyogira naawe yamanyi nawe yaggwako tiri muwala we ngesibira muwala bikonze najja nammami wange anti kakati wojja ne mamiwo omusajja gwaba yagadde abaana taatawo taata wange ku ddiini ki nzire si taata wange abeera kitaawo kati ng'eddadi kye yali anoonya mu mami yakizuulamu nze yazuula waaka mani waaka ye wambwa era mami kati yeesootinge kubanza omusajja simutya ate nina waaka okubeera ng'oli mujja na nnyina tekikukwagaza kitaawo maama ogwe yayagala kitange mumanyi nze nina waaka dadi bwanoonya era ffe twakyogerako twakitereeza dda nyabo kereya wali wadde omanya obuwangwa oli waggwanga ki muwala gwe ndi Buganda kati Obuganda bukkiriza omuntu okwagala olw'okuba oli mujja na nnyina nga temwaddira kimu na musajja si yakuzaala siisa mimi yeesootinge saba lwaki yandeeta nga simanyi talina waaka yakimanya nti nze ndi muto okyali mukasitufula ndeete walidde ate nga simanyi ddadi anoonya waaka ffe mu mateeka tulina obuyinza obukukwata awo mujja kunkwataniriri kemmanyi tayinza na bakiza mukunkwatako mimi yeesootinge kyokala maki akyabonaabonera nnyo obufumbo akimanyi talina waaka yazungana n'abasajja abalinawo nze temuzi mwana kunsumba mugambe yeesootinge kere kikiba nange akati supu aleese obuzibu Nkachwa ne amoto mu balanguzi bakusanyusa ku macha kuno wamma omwana muwulidde bwakawaŋŋamudde omwana omuwala kwegamba mbozi yangu girese eryawe terina makulu ono sente mukasime kabinyata mu Luweero oyo maama yeeretedde bizibu atuse n'okwesibamu omugwako omwana tajja kuleka daddi we nkugambye nange kiki kye tuzaala kino
ndiri obwana obwala oguvevenga naye n'abasajja omwana ozana owakuze naye kuva myaka 9 n'abasajja mwenyinyaleko bannange bwekiwala gwoyo abakitaawo mukwendo besonjuweerezaako abantu beggangu busaabala ndejje kanaaba babalinze nga 21 bannange muku ebyokulya n'ebyokunywa wegambye ondimu nakato gangu nkulinze nze nkuliko ku byokunywa n'ebyokunywa nakate gangu mu kisaawe ate tebuzaabuzanga luli kamugema byekatende sengange nakachwa mundabire naye sengange nakachwa nji kiki abaana babadde ki abaana mubakuza mutya awaayi owaayi akakati omwana n'okuwaana nti maama gwe tolina waaka kibinya abaana baafuuka batujju naye kati ye taata agamba ku mwana we yaata abadde bana basa ambasada w'abaluuli nakasongola gyendi naye mukunja omukazi oyo alabye nnyo amagezi gemuwa yekuŋŋanye bambi obufumba buviire tasobola kufumba na mwana we gwazaala kubanga yamugambye waaka gwalina wa tabbu bamuwaana bayiwa mukimbo nti nabwa banaye omukazi aguddewo ekigo banaye babiisana na muwala naye eddoboozi loozi kasujja wano ekatabi nange mukyala munnange omwana omulenzi aki mu makaago lwaki olowooza talina gy'alaga kati watuukire kwagala omusajja batalina oyinza mumugobera mugoba akuviire nange omwana ajja nakuwa obutuwa nenjogera yesikulimba nanga atabukuwa abasinsa batuweereza nzimage matuga wajyalina kuza bubi abaana ne balabanga abazaala bakatonda kati kakiraba akifiiringa akirabe naye bannange kakana keetaaga ndowooza katwa nga kattirawo nga sikakulonzalonza nibaituweza nzimage matuga anti bajja kusiba ani asibaani ate obutwa bw'omuntu n'osigalawo ye banaye ogumwera kyobutwatega nowerabira waate omwana wo naabunywa naye kambabuulire omusajja naye akwemazaamu okutuuka kwekyo muleke oli amutwalemu amuwulire nanti kati yamaanyi gakyamuwala bodde ekyamuwala mugaye muwala wa ajja kudda myezi 5 ng'awaguse maama nsonyiwa kuba omuziki guli susuna kintabu soyagala zonna ekintu buli kyomuziki ekisinga